Dr. Agrey Kiyingi abadde omukugu mu kujjanjaba emitima era eyeebuuzibwako ku ndwadde ez'omukifuba abiikiddwa omukyalo Emitima Nakayira Kiyingi ng'afiiridde Maryland mu kibuga ekikulu Sydney ekya Australia mu ttuntu lya leero. Dr. Kiyingi ajjukirwa olwa kampuni ya ABADDE International n'ebirala. Mu kiwandiiko kino nnamwandu Nakayira asimye bonna babeereddewo olw'obuyambi bwe baziba bawa n'asaba abantu okwongera okubasabira. Dr. Kiyingi wafiiridde nga yadda nnyo mu kuyimba era ng'aliko ennyimba ez'enjawulo zazaalabikiramu. That's good. Yes. Azaalibwa omugenzi Azaliya Sebowa yali abeera Busukuma Namulonge mu disitulikiti y'e Wakiso. Ku kyalo gy'azaalibwa Busukuma tutuuseyo nga bakungubazi bagenda mu maaso n'okujja okugumya abooluganda era nga boogedde bamujjukirako. Kati olwokusatu sisita wange yakubidde essimu ndibaweereza ne message. Olwo nindyoka nkola ki nzikiriza naye kitalo nnyo kitalo ddala ekya dokita. Naye tusaaliddwa nnyo bayiga busenga ab'ekyalo tulabye nnyo. Abadde omu ku badokita mu nsi yonna basimbuliza emitima nsonga eggwanga naye buli yonna tufiddwamu omuntu oyo. Ntuuse okusaasira eri eggwanga lyonna okutwaliza awamu ne famire yaffe eno okutwaliza awamu nti Mukama kyaleese kyekyo naye katugume. Nga bwali ewala nga naffe tubali tetuli wamu ate jjo twabadde mu kuŋŋaana nga tujjukira taata ne maama ne baganda baffe abaafa kati tunnabakwatagana kuteesa. Stephen Bulega yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.